Zali omupya avuddemu omwasi n'atabukirawo bonna abavuma feesi ye mukambu okusinga oli Zali omukadde ogenda kubanga ate oyifuna mu maaso awo naye era nga pengepenge talina kyatamulangidde bannange akatambi nako ogenda kubanga okeefulira mu maaso awo. Finally tata wa Chosen Becky amaze n'afuna piki era nga ne mama wa Chosen Becky bannange mbalina mu maaso awo abantu ng'ate bamuyisizaamu ddala eggaali. Johnny Black avuddewo bubi nnyo ne promoter abadde yamutegese ate n'atuuka n'amwefuulira obutamuwa ssente. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kasubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video eno mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvie News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olimesibwanga byonna bye mbanteekayo wano ku Suvie News Extra. Nyingi kusabirako mu mwenna abaradde abakosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Shirafu Dembe musomi waddu akola ku nsonga z'amakuyagala kufuna butuuze bweru bizinesi nga tesitambula bulungi mukubireko ate agenda kubanga kusomera eddwa. Munange sigenda kululiza era nga nkutandise ne Zali omupya ono nno olunaku olw'ejjo okuva akatambi kano wekaafuluma wama abantu batandika okwogera buli omu n'ayogera kyayagala. Kati nno munange nyongera obajjukiza nti Zali omupya si oli omukadde gwe tubadde tumanyi ono mukambwe akubiriza abakyala abagamba mukwano oba olina akasenteko ngolaba feesi etandise okujja ku gundi etandise okukadiya bugundi buzzeeyo alina waabwogedde mukwano genda bagikole n'agamba nti feesi yonna teyagizeemu wabula alina bwe yazzeemu okuvanga wano ku maaso obukooweekoowe ne tumubuuza bulinga mu ssente mmeka n'agamba akasenteko kaweramu mukwano oba toyinaamu tobyerijjako n'agamba ati ate omuntu waddembe okukola ekintu kyonna kyayagala so mu mwezi ono. Can you stop talking about my face now? Hey, Banna. Huh? Can you stop, Mara? Why? Oh my God, you guys, today. Hey, my face trended. Okay, this is the face. This is the gorgeous face. This is my face. We back. Okay? No makeup. Better. There's a temporal left, which, you know, I said I'm not gonna get kept. But it wasn't like that was the makeup. See that? That was the makeup. So this is, yeah. Like, yeah. But if you have to do it, do it. I mean, why not? Okay? If I'm ever going to get to that, I'm probably going to save what? How much did it cost for 300? Cristiano 300? I'll probably save 300 again. No, I'm kidding. This is, yeah. This is me, okay? Can we all calm down now? You know, because this happened and looked like a whole country was bombed, like boom, like oh, sorry, hey, calm down, right here. Munange obulungi bo kwefaako Zali agambye mufe ku midaala gyammwe oba oyagala ekintu akubiriza abakyala nti olaba emyaka gigenze mufeesi etandise okugyamu obuntuntu mukwano oba olina obusobozi oba olina akasente akagizaawo ofuuke nga ekiwala ekito kikole okiwulidde ekintu kyobadde bigawo bya Zali naye nga bwe tweyongerayo ewa taata wa Chosen Becky munange emabegakaawo yatwamulaba ku live ya TikTok ng'asaba obuyambi ayagala piki ate simanya kyaki yeetaaga okuddaabiriza mu bali mu kuyiwa nkokoto bingi kino nno abantu abasinga kyabanyiza ne bagamba nti ono omwami ayitiriza okuswaza muwala we Chosen Becky naye munange lubadde luli olwo akatonda teyeerabira bantu be naddala abamuweereza munange nga waliwo omukyala n'omwami nga bamuwa piki era buno obudde tata wa Chosen Becky wakuyitako ku kkubo ng'avuga akapyata teweebuuza piki yo baagimuwadde n'atangazaamu nti ne bino bye baali bagamba mu Chosen Becky tamuwa buyambi yagambye omwana amuweera ddala obuyambi Chosen Becky naye nga munange bwe nkuzzaako eno ewa mama wa Chosen Becky badde pita ayiteeyo ku live ya TikTok n'esanga Senga Asidi ne ttiimu ye nga bali mu kuweebula omukazi nga wali omwenzi nga bwe bagenda okuta ebitundu bye ebyekyama biki bannange mutuyambe abantu abakulu ate mbasemuka ekitiibwa ono mukyala mukulu ayina abako ayina abazzukulu Chosen Becky ekyalo kyonna kizinye ekikigwe omusajja yavuddeyo n'aleeta obujulizi okukyali awo n'okuzaala wanje alinga muwala we
Nkugambye like Maza, like alipata hilo naye kati lindako Zai watugamba mama wa Chosen Becky yafa ani kugamba uno nalabika yali mama we muto hamu owulira olugambo nga bagamba nti ekyamugjeewa ewoono omufumbi w'emmere baali bamusheyalinga maama n'omwana towakana abannange nedda mama yalyanga omukoddomi omukazi atambuza leege okimanya ali lubuto kati ekyo kubanga omwana we ali fatayiro 100% nga ne maama ali fatayiro 100%. Abaana 8 mu basajja 6 Masaka. Kiggwe Kaakati eyo teyandibadde ensonga enkulu nti mulokole. Singa abatenga kubyana bya sitaani abaana 10 basajja 10 ntuzooke buli mulokole munnange gitambuliza mu bulokole kiki maama wa Chosen Becky bakyamuzina kyazaala mutebampulira abaana bawano bakuwulire mukwano gw'omugamba abikole ffe tuliwo okubyogerako sikyayagala kuntuuza mu bigambo naye abikutuuzaamu oli muntu mukulu nkugambye taata Chosen yatadde akaka era essaawa yonna tuyinza okulaba ku butambi bwa mama wa Chosen essaawa yonna tulaba ku butambi bwa mama wa Chosen bannange ngenda kufa ekitiibwa nze munange byebyo ebiva esaidi wa mama Chosen Becky naye bannange singa asiri ne ttiimu yoba ati awo mukisussizaamu nno omukyala mukulu alina abako alina abazzukulu naye ndaba mumuweebudde nnyo bannange kuba Chosen Becky mukyala mukakamu ate ne beboogera talina kyapanyega yadde munange bwetyo oyongerayo ewa Johnny Bracco nno abadde alina gy'agenza okupafominga naye abadde akayimba ennyimba zibadde nga 2 ku 3 era nga ne kano aka Angela tonnomya mutima ate abadde amaze okukayimba promota ne yeekyanga n'amugamba tagenda musasula munange Johnny Bracco nga yeerwanako ng'agamba olina okunsasula sente zange nzaagala biki awo olutalo luno lwabadde luwanvu nnyo naye kankutuuseko biki nze nga nze butonotono bye nafunye ate tweyongere naye nga bapromota mweddeko totegeka muyimbi ng'ate omanyi kasigenda kumana okubanga ndi simba okitegeera atogera kwesa kibuli ati ono omusajja ayagala kunkuba noono omukyala nga yemubalaba era wefuna obuzibu bano ababiri okitegeera nze ngenda bayimbya nabali mukozesa kiguli bagalalaga ono ne mukyala we okitegeera tonampa kiseera tolyawo temumanyirira mwana tuva wala tuyita mu mubenje wemazze bayimbire bro tukyakuba naye mutegeera abategesi bammwe naffe tetulina nnyo tusalawo tujje tuyimbe kuba mwe bakama baffe okitegeera so tola ku bintu tola naye nze ngenda yimba okitegeera temukola buzibu bwonna ngenda yimba naye njagadde mubategeeza yofuna obuzibu bwe babutuusizaako okitegeera ijje tugende mu maaso mulo Onange Johnny Bracco bwati ate bwe yavuddeyo ne yeekubira enduulu naye nga bapromota lwaki oba otegeka omuyimbi ng'omanyi nti togenda kumusasula bannange ate n'otuuka n'okwagala okumutiisatiisa okwagala omutta Johnny Bracco yagambye nti singa tuusibwako obuzibu bwonna promota oyo y'anaabaamusse mukyalawe bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti booking suvi airport pick up and transport service mukwano nze siseererako ddala oyagala kugenda mu kyalo oyagala kukima mu kyalo oyagala genda ku pate oyagala genda ku birthday oyagala kulya ku zizo kiki oyagala okulya oyagala kunona ku kisaawe oyagala kutwala ku kisaawe booking suvi
Suvi Airport Pickup and Transport Service ate badiyale wojja nongamba munange beddala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba kubukinga Suvi Airport Pickup and Transport Service ono ng'ojja n'akusalira nako olinze ki mukwano bukinga Suvi tweyongere munange wadde Zari avuddeyo neyeewozaako naye penge tanaba kubanga amulekizaamu akyamulemezaamu ngenda kubanga mubatuusaako maaso wano era nsi mu kaseera kano kambasibire wano Mukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra bye Omukama nsaba abankuumire mweraba. Waliyo omukyala emyaka ali mu 63 emitono kwabo kiba nti Rastalobu bwe yayagala ali mu 68 ate nga Rastalobu atugamba bwe beyagalira era yamusingako just emyaka 5 gyokka kati Rastalobu abeera ku 68 Zari ayinza okubeera ali awo mu 63 awo bwaba bali besingako emyaka 5 mukyala mukozi wa bizinesi buli omu akimanyi bulungi nnyo naye emyaka gibali gitambulidde era nga gigenderedde kuba historiko mukyala wadda era wadda nnyo abadde agezezzaako ku bakazi betuze tulaba awatavudde ku mpagala era yeekuumidde ku mutindo nnyo afuna amawulire nti omusajja gwe yazaalamu abaana gwe beeta Diamond ayawukanye ne mukazi we Zuki ng'ate eno ye gwabadde ayagala muvubukavubuka azanyirira nnyo zene takola nnungi naye azanyirira nnyo ali mu bikonde eno yeefuula DJ alaba azanyiikiriza si musajja mwaŋŋuli amwongerako kyokala kumubuuza what do you put on the table asala amagezi azza atya omusajja oli Omutanzania gwe yazaalira abaana ababiri ennaku zino nga wekiri nti Zuki agenze embugubugu enkanyanya obummonde oluzimbagatano byabadde nabyo mu feesi n'atunda ku masabo gabadde nago watunze ku masabo e South Africa yali yakola ku research tinda genda wa musawo chokola operation yebayita bat operation yebayita BO mu lugano nzo giyita kawundo operation bat akawundo BO eno ekola mu ggwanga yebayita Indonesia era mukyala eyo yatambudde n'agenda n'akola operation eno n'omulamwa ogw'okudda obuto abeere mu mawulire tumwogereko kwa top influencer kuba ennaku zino ebintu badde bikyuseemu nga tulina bakirabo tulina sibaye bano baani sibaye abawalawala abo Basiira Gashumba kibadde kidduse nga kitagadde kizze baana bato n'agamba osaaga bwe babaddemu n'amatama gakalinga ndi mulwadde w'amambulugga genda gagolola bwe bama amatama gale gasituse ng'obubina bwaggolola genda bugolola bw'atyo bwe yatambudde n'agenda mu ddwaliro ne bamugolola abasawo bano bamugoloza paasi zetwagolozanga edda ez'amanda era bamaliza kiwa tebateekamu amanda agatali malaria omutali lusennyente nga manda pereketya nga mamyufu gati musoga yakulira ku bikajjo by'ejjinja omanyi omuntu akulidde ku bikajjo olubalubaluka oluyinza okugamba mutayimbwa
era abasawo bababulidde nti omuwala ajja yakulira Jinja wadde mweru Aba-Indonesia nga bakwata kipaasi nga bamulinda mugolola basebo ne banyabo mwanyina mwe bamugolodde ne bamugolola emba ne bamugolola kati nga bamugolola bebasawo bawulayini we bati ne birigi balina opima ango kyokka nga lyoluno olubalo lwenkana luno naye nga balina okukwata bawulayini ne birigi bamekinge shiwa nti nno olubalo levolinga bajjeyo oluwula pontoka zonna bapime nga kye baagala bakwate wano wambukenge wagenda eddanda ewa Walumbe okulekitinge ku maaso afaanana akawundo but fierce gite BO abasawo badde baagala bagolola oluba luno balwambusemu mu maaso abafaananira akawundo era results ezavuddeyo eyagadde ofaanana akawundo twageze okutegeera ti ababanja ssente abageza b'ebbalance ekyavuddeyo si kawundo era bagisobeza operation wavuddeyo nzige yabadde agafaanana nga kawundo yafaananyeemu ate enzige alimu oluyanziyanzi awulako bubuzi justice antena afaanana akayenje bamwita the trendsetter Zari. But you see, in Siba Magamba, sometimes money is not everything. And I say there's later crazy ideas in band. Spenyo bawo yera balaba yanyumye. But she's influential. Si yasoso chikola. Ayinza okuba yasose mu Uganda. N'abaana baffe bagenda bikopa babagolola emba. Shakibo oli munnamukisa. Era wetwogerera, you're the first black African, not actually mu East Africa. Yakasoko zina akawundo. Gwazinya akawundo oba enzige. You're gonna be the first man okwegadanga enzige oba akawundo. Abanye bakwatira embizi. Baje bakwatira enkoko. Gw'okutte enzige yogenda okupimpinanga buli kiro. Ekyomukisa omulungi bwe bwana atunulanga bwati mukama olinga obuzina ajja kubala abaganda be kuba obuwundo bubeerera ddala mu kasolya oba yagadde kukwata kassako agenda abanje bana babba ssente z'okubeera nga babatta ko kimmanyiiko wabanga afuuse kati enzige waliwo babba ssente z'enzige osanga zayagala funa sako omuze kawonawo mu nzige mutudize kuzaffe ze mwabba kale batugamba ngedde obukadde kintu kyakwegomesa okukula this experience in life olina okwegomba naye simanyi waki abantu bagala okufaana abaana abato simanyi nze kiri ku bantu bakulu bakyala bagala okufaanenga abaana bato buli wagwemba ogubugu bwaki abagalaize rujja. I just don't understand. Muzibu kyo buli mukula. Yesente weziri. Me muzibu kyo kufaana n'emyaka gyo. Mpeera ki gy'ofuna mu kulwanisa obutonde. Kati abaana baffe ab'obuwala bagenda lowooza gwegamba yeye emmanya y'enkoko. Bagenda kukola ekyo. Omwana wagenda kudda jenga alinga ejjanzi. Ng'alinga ejjanzi. Bikira Maria. Mujja gamba mpalana. Teekawo comment. Zali oli. Ne zali ono. Aliwo akunyumidde. Abakazi bawuza simanyi okwezigula. Kwekwefaako kwena okwezigula. Nobeera ku mutindo. But really, nate bino byonna babikola nebijja kuzza omuzigo. Bijja kuzza omuzigo bannyinaze byonna mubikola bya ssente but mube temulina maintenance bijja kuzza omuzigo tokoppanga tosobola gwalaba vidiyo eno bimulekere naye mu myaka 10 ojja kulaba Wendy Williams mumulaba
bali balina sente bamanyi ezzali n'ebitana eva bamunyiga masira Wendy Williams n'abasiba bamunyiga masira bitana bizza omuzigo butwe batadde mu mubiri bamugoloza paasi y'amanda ab'Indonesia olwokuba bali babagamba nti nno omukyala abeera jjinja akulira ku bikajja embangumu baba bagolodde ziri kati obuuso bulinga bwa kiku oyo n'omuteeka kati mu ssukaali amunuula n'amumala kwakyafuuse kikunnembi kino kikunnembi kyennyini abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.